okubala essuula 31 olunyiriri okusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa nti, "Woolera eggwanga ly'abaana ba Isiraeri ku Bamidiyaani, oluvannyuma olyoke okuŋŋaanyizibwa eri abantu bo." Musa n'agamba abantu nti, "Mujje mmwe abasajja mubawe eby'okulwanyisa olw'entalo, batabaale Midiyaani okuwoolera eggwanga lya Mukama ku Midiyaani. Munajja ku buli kika 10 okubunya ebika byonna ebya Isiraeri ne mubatuma okutabaala." Awo ne baleeta ku nkumi za Isiraeri ku buli kika 10, 112 nga balina eby'okulwanyisa olw'entalo. Musa n'abasindika okutabaala ku buli kika 10, bo ne Fenekasi mutabani wa Eriyazaali kabona okutabaala, awamu n'ebintu eby'omuwatukuvu n'amakondeera agalawa mu mikono gyabwe. Ne balwana ne Midiyaani nga Mukama bwe yalagira Musa, ne batta buli musajja. Ne batta bakabaka ba Midiyaani wamu n'abalala battibwa: Evi ne Lekemu ne Zuuli ne Kuula ne Leeba, bakabaka ba Midiyaani 5, ne Balamu mutabani wa Byoli baamutta n'ekitala. Abaana ba Isirayiri ne banyaga abakazi ba Midiyaani n'abaana baabwe abato, n'ebisibo byabwe byonna, n'embuzi zaabwe zonna, n'ebintu byabwe byonna ne babitwala okuba omunyago. N'ebibuga byabwe byonna mu bifo mwe baasulanga, n'ensiisira zaabwe zonna ne babyokya omuliro. Ne batwala omunyago gwonna ne bye baafuna byonna, obanga bantu obanga nsolo. Ne baleeta omwandu ne bye baafuna n'omunyago eri Musa n'eri Eriyazaali kabona n'eri ekibiina ky'abaana ba Isirayiri, eri olusiisira olwali mu nsenyi za Mowaabu eziri ku Yoludaani e Yeriko. Awo Musa ne Eriyazaali kabona n'abakulu bonna ab'ekibiina ne bafuluma okubasisinkana ebweru w'olusiisira. Musa n'asunguwalira abaami b'eggye, abaami b'10 n'abaami b'10 abaava mu kuweereza mu lutabaalo. Musa n'abagamba nti, "Abakazi bonna mubawonyezza okufa? Laba, bano be baasobesa abaana ba Isirayiri ku Mukama olw'okuteesa kwa Balamu mu bigambo bya Pyoli, bw'atyo kawumpuli n'aba mu kibiina kya Mukama. Kale kaakano mutte buli musajja ku baana abato, era mutte buli mukazi, era mutte buli mukazi eyamanya omusajja ng'asula naye. Kale abaana abato ab'obuwala abatamanyanga musajja nga basula naye, mubeewonyeze obutafa. Era musiisire ebweru w'olusiisira ennaku 7, buli eyatta omuntu yenna, era buli eyakoma ku muntu yenna eyattibwa, mwerongoose ku lunaku olw'okusatu ne ku lunaku olw'omusanvu, mwe n'omwandu gwammwe. Na buli kyambalo na buli kintu eky'eddiba, n'omulimu gwonna ogw'ebikuzzi by'embuzi, n'ebintu byonna eby'emiti muneerongoosa." Eriyazaali kabona n'agamba abasajja abatabaazi abaatabaala nti, "Lino ly'etteeka ery'ekiragiro Mukama ky'alagidde Musa. Naye zaabu ne ffeeza, ekikomo, ekyuma, ebbaati n'ebisasi, buli kintu ekiyinza omuliro munaakiyisa mu muliro ne kiba kirongoofu. Naye kinaalongoosebwa n'amazzi ag'okwawula, n'ebyo byonna ebitayinza muliro munaabiyisa mu mazzi. Era mulyoze engoye zammwe ku lunaku olw'omusanvu, ne muba balongoofu, oluvannyuma ne mulyoka muyingira mu lusiisira." Mukama n'agamba Musa nti, "Bala omuwendo gw'omunyago ogwanyagibwa, abantu era n'ensolo, gwe ne Eriyazaali kabona n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ekibiina, mwawulemu omunyago ebitundu 2, eky'abasajja abamanyi entalo abaatabaala n'eky'ekibiina kyonna. Omusolooleze Mukama omusolo ku basajja abatabaazi abaatabaala. Buli 5 obulamu bumu ku bantu ne ku nte ne ku ndogoyi ne ku mbuzi, gujje ku kitundu kyabwe oguwe Eriyazaali kabona okuba ekiweebwayo ekisitulirwa ekya Mukama. Ne ku kitundu eky'abaana ba Isirayiri onojjangako obumu obuggyibwa ku buli 5, ku bantu ne ku nte, ku ndogoyi ne ku mbuzi, ku nsolo zonna n'obuwa Abaleevi
abakuuma ennyumba ya Mukama gye baateresebwa. Musa ne Eriyazaali kabona ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ebyokugereka ebyafikkawo ku munyaga abasajja abatabaazi gwe baanyaga byali endiga obusiriivu 6,715, n'ente 7,712, n'endogoyi 60,100, n'abantu 3,1200 okugatta bonna ku bakazi abatamanyanga musajja nga basula naye. N'ekitundu ekyali ekyaba abaatabaala, omuwendo gwakyo kyali endiga obusiriivu 3,375, n'omusolo gwa Mukama ogw'oku ndiga gwali 675, n'ente zaali 3,600, ku ezo omusolo gwa Mukama gwali 72, n'endogoyi zaali 3,500, ku ezo omusolo gwa Mukama gwali 61, n'abaana baali 1,600, ku abo omusolo gwa Mukama gwali abantu 32. Musa n'awa Eriyazaali kabona omusolo, kyekyali ekiweebwayo ekisitulibwa ekya Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. Musa n'ajja ku kitundu eky'abaana ba Isiraeri, Musa kye yayawula ng'akijja ku baana abaatabaala. Era ekitundu eky'ekibiina kyali endiga obusiriivu 3,375, n'ente 3,360, n'endogoyi 3,305, n'abantu 10,600. Ku kitundu eky'abaana ba Isiraeri, Musa n'ajja obulamu bumu obuggyibwa ku buli 5 ku bantu era ne ku nsolo, n'abiwa Abaleevi abaakuumanga ennyumba ya Mukama gye baateresebwa nga Mukama bwe yalagira Musa. N'abaami abaatwala 10,000 ez'omuggye, abaami b'10 n'abaami b'10 ne basemberera Musa. Ne bagamba Musa nti, abaddu bo babaza omuwendo gw'abasajja abatabaazi be tutwala, so tekubuzeeko muntu n'omu ku ffe. Era tuleese ekirabo kya Mukama, buli muntu kyafunye, eby'obuyonjo ebya zaabu, emikuufu egy'oku magulu, n'emisagga, empeta eziriko obubonero n'ez'omu matu, n'ebikomo, okutangirira obulamu bwaffe mu maaso ga Mukama. Musa ne Eriyazaali kabona ne babaggyako ezaabu, eby'obuyonjo byonna ebiweese, ne zaabu yonna ey'ekiweebwayo ekisitulibwa kye baawaayo eri Mukama, nga bagijja ku baami b'10 ne ku baami b'10, yali sekeri 1,675, kubanga abasajja abatabaazi baali beenyagidde ebintu buli muntu ebibye. Musa ne Eriyazaali kabona ne batwala ezaabu ey'abaami b'10 n'eb'10 ne bagireeta mu weema ey'okusisinkanyirangamu okubanga ekijjukizo eri abaana ba Isiraeri mu maaso ga Mukama.